بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amatendo amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala ibingirani mirembe bibe ibinabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bisayrihim ila yawmiddin. Naam, omulundi ogwaita barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Twalaba ensonga eziwerako nga nebitwalaba masha Allah twalaba ku nsonga ya salaamu, twayongera ku nsonga ya salaamu umusomo gwaffe hal yawmuka islamiyu abaffe olunaku lusiraamu, era nga twamaliriza nga tutuuse ku nsonga ya fawaidi salaamu, byetufuna oba emigaso gya salaamu. Netukoma ku migaso gyalina barakallahu fikum, obudde ne bubeera nga bwali tebukyatumala, tugamba nti insha Allah wetutandikira omulundi oguliddako nga salaamu nga bwe twagiraba nti biramuso byaffe abasiraamu, kiramuso kyaffe ekyabasiraamu ekyava min indillahi subhanahu wa ta'ala, okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala nga kyeyatusiimira okubeera nga kyekiramuso kyaffe ku nsi kuno, ng'era kikigenda n'okubeera ekiramuso kyaffe ku lunaku lw'enkya, ku lunaku lwe tuliyingira ejjana kyekigenda okubeera ekiramuso kyaffe insha Allahu ta'ala. Nga ne fawaidi oba emigaso egiri mu salaamu, omugaso ogusooka gwe twalaba nti nno mulimu imtithaalu li sunnati nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwe kubeera nga tuba tukola ekyo oba tutambuza tutwala mu maaso sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga eyo nkola mu nkola ze zaataaviirako ddala, nga bwe twalaba ti sunnatul muakkada, sunna omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yalaazama oba gye yabeerako ebbanga lye lyonna ery'obuwangaazi. Ensonga ey'okubiri mu fawaidi ezo twalaba ihya'u sunnati Adamu alayhi salam, kuzuukiza kuzza bupya sunna ya mukadde waffe taata waffe ffenna mwe tuva Adamu alayhi salam, era ekiramuso ekyo naye kyeyakozesa ebbanga lyonna, era kyekiramuso Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa okubeera nga alamusa nakyo mukyala we Hawa n'abaana be okubeera nga balamusangana, era naffe okutuukira ddala eno ne kibeera nga kyekiramuso kyaffe kyetwakozesanga. Tujja kisanga nti nno nti ne mukadde waffe Ibrahimu alayhi salam mu mbeera nnyingi olaba nga malayika bwe bagenda ewuwe okubeera nga bamusanyusa n'omwana, era kyekiramuso kyekimu kyebakozesa nga bamubuuza, era naye n'abeera nga yabaddamu n'ekiramuso kyekimu. Wabaraka Allahu fikum. Ensonga ey'okusatu mu migaso gya salaamu mulimu ki min alaamati al-islam, kabonero mu bubonero bw'obusiraamu. Ebimu ku tulabira nti ono omusajja musiraamu kubeera nga atoola salaamu. Bw'atoola salaamu tumanya nti omusajja ono musiraamu. Naam, ne mu kugimutoolera bwe tuba tugimutooledde n'agiddamu tumanya nti musajja musiraamu. Kabonero ku bubonero bw'obusiraamu obutali mu nzikiriza ndala yonna, kubanga leeta y'enzikiriza yonna ogambe nti balina ennamusiganya gye balamusiganya, nga ennamusiganya eyo erina obuwufu kweva ku nzikiriza yaabwe, teriyo.
naye obusiraamu masha Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eddiini busiraamu nga bw'atugamba n'agijjuza. Allah ddiini bwe yagituwa yagissa n'agijjuza n'agitusiimira nga bwe yagamba mu suratul Maida n'agamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina. Yagamba nti olwaleero nzijuzza eddiini yammwe. Allahu akbar. Kitegeeza ekintu bwe kijjula kiba tekikyetaaga biva bbali kubiyingizaamu. Bwe bagaa nti epipa ejjudde amazzi, buli lw'oyongeramu okuyiwamu amazzi amalala kitegeeza nti agabaddemu gaba gagira ki imma gasaabulukuka. Bwe bibeera nga bintu ebisaabulukuka bisaabulukuka ate mu mbeera yemu ne biyiika, mu mbeera yemu ne bikola ki ne biyiika. Ekyo kitegeeza nti eddiini busiraamu tekyayagala oba teyeetaaga kwongeramu. Buli lw'oyongeramu ogyonoona. Naam. Ate buli lw'ogikendeeza era okola ki ogyonoona. Allah kyava atugamba nti yagikola ki yagijjuza ku lunaku olwo. Wa atmamtu alaykum ni'mati, era n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera y'okugijjuza yagitereeza. Eddiini yaffe yagitereeza nga yeeyo. Wa raditu lakum al-islaama diina, n'agitusiimire obusiraamu yabutusiimira nga yeddiini yaffe. Yalaba nga yeesobola okubeera ng'etambuza embeera y'obulamu bwaffe ne tuwangala ku nsi kuno nga tuli bulungi era nga tujja kusiimibwa otunaatuuka mu maaso ge insha Allahu ta'ala. Ensonga ey'okutaano, barakallahu fikum, ensonga ey'okuna, min huquqi almuslimina ala ba'dihim ba'da, haki oba kivunaanwa kya buli musiraamu kyavunaana musiraamu munne. Twalaba mu hadiisi fenna gye tumanyi obulungi nti nno mu bimu ku bintu omusiraamu byakuvunaana, ng'oggyeko okubeera ng'omulambula, ng'oggyeko okubeera nga bw'abeera yasimudde omwanukula, ng'oggyeko okubeera nti bw'afa olina okubeera nga ogira ki, bw'aba afudde ogoberera omusaalira n'obeera n'omumuleetera n'okwerekera geneza ye, bw'aba nga akuyise ku waliima oba nga akuyise ku pate olina okubeera nga oyanukula. Mwalimu era n'ekyokubeera nti omusiraamu bw'abeera nga akutooledde essalaamu olina okubeera ng'okola ki ng'ogyanukula. Nabwe kityo kivunaanwa mu bivunaanwa omusiraamu byakuvunaana by'oteekeddwa okubeera ng'oddamu. Era mulekeraawo bannange okubeera nga munno bw'akutoolera salaamu otunula eri n'okapa feesi n'ogira ki n'ogikapa, wabula beera nga omusiraamu omuddamu ng'ate omuddamu nga n'ekyenyi kyennyini kisanyufu. Wa barakallahu fikum. Ensonga ey'okutaano, min asbaabi husuli almahabba, nsonga mu nsonga ezireeta okwagalana. Nsonga mu nsonga ezireeta okwagalana wakati waffe ng'abooluganda abasiraamu. Ba munno bw'obeera omwagalizza emirembe naye n'agikwagaliza muba mujja kubeera nga muwangaala mwagalana. Wa barakallahu fikum. Ensonga ey'omukaaga, min asbaabi dukhuli aljanna, min asbaab dukhuli aljanna, nsonga mu nsonga egenda otuyingiza ejjana. Etya? Kubanga mulimu mu mirimu egikolebwa ne tufunamu empeera. Mu ibaadaati ze tukola ne tufunamu empeera. Ate toyinza kubeera ng'okola ibaada ng'ogifunamu empeera ne bukeera enkya nga oviiriddemu awo. Abaffe, hal yawmuka islaamiyu, olunaku lw'olusiraamu salaamu ogitoola. Salaamu onoonya gw'ogitoolera n'oga nti akaŋŋendeko mu kitundu gundi naye ng'ekintu te mu kitundu ekyo kugenda kutoolera ku bantu salaamu. Olunaku lw'olabye ng'oli free n'ogenda otoolereko obutoolezi ku bantu salaamu.
bomanyi n'oba otamanyi naye ng'omanyi nti balina bwe bawangalira n'otuukawo ogenda obatolera butoolezi ku salaamu n'obeera ng'olunaku lwo olusiramudde. Wabarakallahu fikum. Naam, mu nsonga ezigenda okubeera ezituyingizaki ejjana, era mu mbeera y'emu nga nkyali ku gundi ey'omukaaga eyo, ku migaso oba ku mugaso ogw'omukaaga, tukimanyi bulungi nti nno kiramuso mu biramuso by'omujjana. Kiramuso mu biramuso by'omujjana. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu surati Zumara aya ya 73 nga atunyumiza ekigenda okubeerawo ku lunaku olwo, lunaku nga bayingiza abaliba bayingizibwa mu muliro era nga bayingiza n'abo abaliba bayingizibwa mu jjana. Naye aya ya 73 eyogera ku baliba bayingizibwa mu jjana. Allah agamba nti wasiqa alladhina subhanallah وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Naam, aya yo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair yansamu mustatu min surati Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wasiqa alladhina kafaru, eri waggulu bwe yagivaako najja kweno n'agamba wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Bwe balisindikibwa oba ne basindikibwa abo abatya omulezi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala okugenda eri ejjana, bagenda kubeera nga basindikibwa bagende eri ejjana. Naye ng'ensindika yaabwe teringa ate eri ensindika y'abali abavuddeko waggulu abakafiiri, wabula egenda kubeera nga basindikibwa mu mbeera ey'emirembe, embeera ennungi, embeera ey'okwagala, nga n'abasindika bakisokka mu olw'obumazi nga batwaliwo eri ennyumba ey'emirembe, ennyumba ey'emirimu emirungi. Bagenda kusindikwa batya? Mu bibinja, mu bibinja ila aljannati zumara, nga basindikibwa eri ejjana mu bibinja. Naam, hatta okutuusa bwe balikola batya? Idha ja'uha, bwe baligituukako, okutuusa bwe balibanga bagituuseeko, bwe baligituukako abantu. Wafutihat abwabuha, egenda kubeera nga eggulwawo emiryango, nga gigguddwawo emiryango gyayo. Bagenda kubeera nga batuuka ku nnyumba ng'egguddwawo emiryango gyayo. Naam, waqala lahum khazanatuha, abagikuuma balibagamba batya? Balibagamba salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Bagenda bagamba assalamu alaykum, emirembe gibe kummwe, mwalongooka oba mwalongoosa, nga muli mu nsi mwalongoosa emirimu gyammwe, kale mugiyingire, muli bakugibeeramu, muli bagituulamu, lubeerera na lubeerera, bugenderevu na bugenderevu. Mulaba nti era kyekiramuso kyaffe ekigenda otulamusibwa nakyo nga tutuuse mu nnyumba ey'emirembe aljanna. Gwe toyagala kiramuso kya mujjana kubeera nga okikozesa muno kuno ku nsi, toyagala munno abeere nga akuwa ekiramuso ky'omujjana ng'okyalina ku nsi kuno. Abaffe ffenna tukolerera kubeera nga tuyingira ejjana, n'olwekyo tetuva ku mbeera efaanana ng'eyo ey'okutoolegana salaamu. Omugaso ogw'omusanvu min khasaisi ummati al-islamiyya, kiramuso
kyayawulibwa basiraamu kibiina ky'abasiraamu kiramuse kyayawulibwa eri abasiraamu amakulu nti ky'abasiraamu bokka si ky'abantu balala tukiraba nti nno mwana wattu Musa alayhi salam bwe yali atumibwa eri Firawuna Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekiramuso ekyo abeere nga agenda nakyo gyali ng'anoonya okubeera nga amuyita okujja ki eri obusiraamu era olaba nti bwe yali nga akitoola alina entoola gye yakitoolamu era naffe gye tusaanidde okubanga gye tusobola okubeera nga ogitoolera oyo atali mukkiriza yagamba atya Allah subhanahu wa ta'ala ku lulimi lwa Musa alayhi salaamu agamba nti nno wassalaamun ala man ittaba alhuda n'emirembe gibeere eri oyo agoberera obuluŋŋamu emirembe gibeere eri oyo agoberera obuluŋŋamu ekitegeeza nti era yagikhasasa n'ebeera nga tefuuse y'oyo gwagitooledde wabula eri agoberera obuluŋŋamu eyo salaamu eba edda gy'oli gw'abaagitodde bw'ogitunuulya amakulu agagirimu kubanga essaawa eyo bwe ŋŋamba omukafiri ne mugaa nti assalaamu ala man ittaba alhuda emirembe gibeere eri oyo agoberera obuluŋŋamu olaba bwemuleseewo nemuvaako nedda ate erinze agimutooledde oba nedda eri abalala abaliwo subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala alina hikima nnene nnyo mu nsonga eyo yatuma Musa alayhi salam ng'agenda eri Firawuna naam nawekyo khasa'is eri khasa yeyawulidde basiraamu oba kibiina ky'abasiraamu kyokka enamba 8 min migaso omugaso gw'omunaana awla nnaasi billahi man badaahum bisalaamu ali okumpi Allah gwasinga okwagala mu bantu ali okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu yoyato asooka okutoola salaamu oyo atandika salaamu n'agitoolera abasigadde yali okumpi ennyo ne Allah subhanahu yayagalibwa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga abasigadde nabwekyo twanguyirize okubeera nga tutoola salaamu bannange twanguyirize nnyo okubeera nga tutoolera bannaffe salaamu tomulinda kubeera nga akusooka bw'obanga osobodde okubanga gwogi musooka tujanguyirize nnyo salaamu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair bwe tunaabeera nga tujanguyiza tujja kubanga masha Allah tutuukiriza sunna y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abannabbi bonna abajja olubereberye lwe wa barakallahu fikum naam ensonga ey'okumeka ey'omwenda ensonga ey'omwenda min asbaabi mudha'afatil ajr nsonga mu nsonga z'okwongeza oba ez'okkubisaamu empeera nsonga mu nsonga ez'okkubisaamu empeera nga bwe twalaba mu hadisi eri ey'omusajja eyajja n'agamba assalaamu aleikum n'afuna 10 n'omulala najja assalaamu aleikum wa rahmatullah n'afuna 2 n'omulala eyajja n'agamba assalaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'afuna ameka 3 twabazaamu ne tugamba oba twakubisaamu ne tugamba nti olunaku bw'oba otooledde abantu 10 salaamu ovaayo n'empeera zo 30 salaamu bw'ebanga ejjudde ate bw'otoolerwa abantu 30 salaamu ovaayo era n'empeera zo 30 bw'obanga ogijjuzza bw'oba togijjuzza abantu 10 ne bakutoolera salaamu ovaayo n'empeera zo 100 wahakaza nabwekityo nsonga mu nsonga ezikola ki ezongezesa abantu empeera oba eziweesa abantu empeera ng'ate empeera ezo osobola n'ozeebalira oga nti waayo lwaleero alhamdulillah nti bwe mbaddeko mu kibuga eyo nti ntooledde abantu 20 salaamu oba olwaleero masha Allah bwe ŋŋenze mu masjidi emu bwe nnyingidde ne ntoolera abantu salaamu ne ngimalayo ne banziramu oba ne nzirwamu abanzizeemu nenfuna empeera
ez'abantu bonna ababadde mu masjidi awo wennyingiridde masha Allah barakallahu fikum wa hakaza salaamu bwetyo bwekola ki bwefaanana amakulu ogitodde ne bakuddamu n'ofuna empeera zo zonna bulambirira nga bw'oba ogitodde ogenda okuvaawo nga gwe oli mugagga nnyo mu mpeera buli lunaku obaayo neki n'empeera zo eziri awo z'oyawudde oba zeeyawulidde nga za salaamu mw'ozijjalaamu. Ensonga ey'ekkumi min asbaabi husuli albaraka, nsonga mu nsonga ezisaasaanya oba ezireeta baraka oba eziwa banno n'obagaliza ki emikisa. Nsonga mu nsonga ezisaasaanya baraka, ezisaasaanya emikisa, kubanga bw'oba ogitoola olaba gyesemba ogamba wa rahmatullahi wa barakatuhu, n'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kubeere gy'oli n'emikisa gye. Ogenda osaasaanyiza abantu emikisa, emirembe gya Allah n'emikisa gya Allah, emirembe gya Allah n'emikisa gya Allah. Kitegeeza nti nsonga mu nsonga esaasaanya n'okubeera nga etwala mu maaso ensonga y'okukola ki ya baraka oba okwagaliza banno baraka oba okwagaliza banno emikisa wa baraka Allahu fiikum. Naam, era mu mbeera y'emu ensonga ekumi n'emu min asbaabi husuli salaama, nsonga mu nsonga ezisaasaanya oba ezireeta emirembe, assalaama ezireeta ki emirembe, kubanga ojja n'oyagaliza banno ki emirembe nabo ne bakwagaliza emirembe, ate kati balirwanagana ddi naawe nga ensonga gye mukulembeza yakubeera nga mwagalagana ku mirembe, buli omu ayagaliza munne emirembe. Kitegeeza nti bw'onoowangaalira mu kitundu abantu bonna bajja kufuna emirembe olw'ensonga nti gy'obaagaliza, buli lw'obaagaliza emirembe nabo bakwagaliza ki mirembe. Tojja kulumba bantu mu bitiibwa byabwe, kugenda kutyobola bitiibwa byabwe, nabo tebajja kujja kutyobola bitiibwa byo. Tojja kubeera nga baliraanwa obayisa bubi olw'ensonga nti omanyi obusiraamu kye bugamba ku mpisa ennungi z'olina okuyisa baliraanwa abo. Mu mbeera eyo bw'obanga omanyi ekigambo mirembe na kusaasaanya mirembe, kitegeeza nti osookera ku baliraanwa okubeera ng'obaagala, ali n'obaagaliza okubeera n'emirembe, nabo ne babeera nga bajja kwagaliza emirembe. Naye buli lw'owangaalira ku kyalo nga gwe otambula butambuzi, ofuluma ku makya saawa 12 jaamu takwata, n'okomawo kiro jaamu yakkutte n'oyingira saawa 4, owooza nze mmalira ddala kusaala Aisha ne ndyoka nyingira ekibuga kubanga jaamu ajja kunkwata nneme kusaala, so nga ate bwe wandigenze ku saawa 10 nga asuli yakaggwa era Aisha ne Magariba wandibisaalidde ku kyalo, n'osobola okubanga ofunawo ku kadde akalaba ku baliraanwa abo mu jamaa musadde mwenna mu muzikiti abatali basiraamu, era osobola okubeera nga akawungeezi ako k'okomawo osobola okubatafakkada n'otambulako kko n'omanya embeera z'abantu bwe bafaanana ku kyalo. Naye n'obeera ku kyalo ng'olinga mugwira bannange, nga ku kyalo olinga mugwira. Olunaku lwe baliyita egundi ya LC, meeting ya LC lwe bali kulaba, ate n'ezimu tobeerayo kuba toyina budde. Abantu batandika okubuuza nti ate oyo waawa, naye nga mu butuufu gwe babuuza nti waawa oli wa ku kyalo mazeeko emyaka 20, naye okeera ku makya n'ogenda n'okomawo kawungeezi, makya n'ogenda n'okomawo kawungeezi. Abantu obasuubira kubeera nga bajja ewuwo ng'olina mukolo gw'okoze n'olyoka ogenda ng'obayitamu bajje ewuwo, obanga ofiiriddwa. Nalabako ku muntu omu yajja n'agira ki n'afiirwa, naye ng'embeera ye yali embeera yakuba nti takolagana na bantu, kakati n'afiirwa. Bw'afiirwa abantu baagaana okugenda omumusuza, baagamba nti ate tujja kugenda musuza, ate omwana yafa kiro kawungeezi. Mu mpisa ezaffe ez'Uganda omuntu bw'afiirwa tugendayo tukole ki? Tumusuze, si kyekyo? Ne tubeeraawo ne tukuŋŋaana ne tubeera nga tumubeesabeesa. Kakati abantu bonna ku kyalo buli omu yagendangayo kumukubagiza
buli yamalanga omukubagiza ngadde ewuwe nga yeebaka anti naye tajjumbira bintu by'abantu. Abantu bafiirwa ku kyalo talabikako, abantu bafiirwa ku kyalo taziika, abantu baamumulekera. Ate ng'olwo alina kuba masimu afuna ababe abasobola okujja okitegeera. Omuntu baamumulekera bajjanga ne bamubuuzaako ne batambula ne bagenda bwe batyo n'asula ne beeyasobola okusulawo abafamiri eyiye abatono abaliki abatono be basobola okubeera nga bamusuza. Kale bannange tulina okubeera nga salaamu tugitoola kubanga ereeta emirembe eri abantu mu nsonga ezireeta emirembe. Ensonga ye-12 mu migaso gya salaamu, assalaamu ismun min asma'illahi al-husna. Salaamu linnya mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala amalungi. Mu mannya ga amalungi, mu mannya ge tusobola okubeera nga tumusaba nago n'erinnya assalaamu mweriri. Kiseera kino kye tulimu bannange, kiseera kya bunkenke nnyo. Kiseera kya bunkenke nnyo mu nsi yonna eri oludda lw'Abasiraamu. Kiseera kya bunkenke nnyo mu nsi yonna eri oludda lw'Abasiraamu. N'olwekyo erinnya lino tulyetaaga nnyo mu budde buno nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa emirembe, aleete emirembe mu nsi z'Abasiraamu ne mu bitundu Abasiraamu we bawangaalira. Bw'oba oyagala okubeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala mu duwazo, Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa amannya ge n'abeera nga atukkiriza okubeera nga tugakozesa okumusaba, n'atulagira okugakozesa nga tumusaba. Fad'uuhu biha, Allah mumusabe nga mukozesa ki? Amannya ge ago. Mu mannya ago mwe muli assalaamu. Wanika emikono gamba nti ya salaam, ya salaam, ya salaam z'emirembe mu nsi yaffe Uganda. Ya salaam z'emirembe mu kitundu kyaffe ekyegindi. Ya salaam z'emirembe mu bantu baffe abawangalira alipo. Ya salaam wa hakadha wa barakallahu fikum. Kale erinnya eryo tulyetaaga nnyo mu budde buno obw'obunkenke bwe tulimu naddala umma yaffe ey'Obusiraamu. Ensonga eye-13, sadaqatun ala nnaas. Sadaqatun ala nnaas, emigaso emirala nti obeera osaddaakira abantu. Bw'otoola salaamu obeera osaddaakira oyo gw'otooledde, kwaga omutoolera bw'akuddamu n'afuna empeera eyo saddaaka. Abaffe olunaku lw'Olusiraamu okedde enkya n'otoola salaamu n'osaddaaka, n'obaako gw'osaddaakidde obwenkya, waasaddaakidde bameka? Jjukira hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallama gy'atuyigiriza okubeera nga buli lunaku omuntu oteekeddwa okubaako n'akantu k'osaddaaka. Hatta yatuuka n'okugamba nti ne saddaaka esembayo okubeera entono yiki? Imatatul hadha ani tariq, kwe kujja ekinyiiza n'okijja mu kkubo. Esaddaaka esembayo okubeera entono ya wansi. Naye saddaaka ya salaamu abaffe ogituukiriza? Osuubira ogituukiriza? Bw'oyingidde takisi ku makyanga ogenda ku mulimu otooledde abalimu salaamu? Abaffe bw'olabye omusiraamu munno omutooledde salaamu? Abaffe nabagamba luli nti salaamu tuleme kubeera nga tugisuubira kugiggyamu abo abatufaanana. Kyawe embeera ow'ekirevu era nange anantoolera salaamu alina kuba wakirevu. Bwe mbeera ow'ejiribaabu siddamu salaamu okuggyako eya jiribaabu. Owa sikaati bw'antoolera sigiddamu. Nabagamba nti ebbanga litulambala nga salaamu tugiddamu abo bokka be tulaba nga bali mu kifaananyi ekirungi. Be tulowooza nti bali mu bifaananyi ebitali birungi, tetulina ngeri gye tujja bakolako daawa nga tuba isolatinze.
nga tubeewaze oba nga tubasosodde. Tulina kubeera nga omulaba n'omutoolera salaamu kuba ojja musanga ng'akubye sikaati ye bulungi nnyo ekomye eri muguuni mu bisambi subhanallah ng'eri ku maviivi sigambe ebisambi naye ku maviivi agyambadde nga sijida ogiraba weeri naye nga obuzibu bwe tannaba kutereera akyagiraagira ati muyabayaba mutoolere salaamu kubanga omutegere ni musiraamu. Bw'omala omutoolera salaamu ojja kubeera ng'ofuna ekkubo w'onootandikira okwogera naye. Otherwise oba omaze ekkubo okulitemerako ki ettaka kassa obeera nga salaamu ogikutuddewo ku muntu oyo gw'olaba nga embeera ze zikyalimu engeri y'obwononefu kubanga obwononefu bubeera bwononefu obusobola okubeera nga budde ebbanga lyamala nga tannalangirira nti avudde mu busiraamu oyo salaamu tukakatako okuba nga tukola ki tugimutoolera. Wa barakallahu fikum. Ensonga ey'ekkumi n'ennya mu nsonga oba mu migaso gy'okutoola salaamu mulimu min mujibaati maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala. Min mujib munsonyiweko barakallahu fikum jazakumullahu khair. Kali kaakutuse naye ensonga zino katuzimaleyo insha Allah. Tubadde ku kya saddaaka salaamu erimu emigaso gy'okubeera ng'otoolera abantu saddaaka kubanga bw'otoolera omuntu saddaaka n'akuddamu abeera amaze okufuna empeera makulu gw'obanga amusaddaakidde abadde tasuubira mpeera n'azifuna nga gw'ofuuse ensonga emusaddaakidde. Wa barakallahu fikum. Ensonga ey'ekkumi n'ennya insha allahu ta'ala min mujibat maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala oba min asbab maghfiratillahi subhanahu wa ta'ala nsonga mu nsonga ezireetera Allah subhanahu wa ta'ala otusonyiwa. Salaamu nsonga mwezi ensonga Allah subhanahu wa ta'ala kwasinzira okubeera nga atusonyiwa. Lwaki? Kubanga tubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala apeere nga atuwa emirembe ate mu kiseera kimu atuwa baraka. Kiba kitegeeza nti bw'aba atuwadde emirembe ali n'atuwa n'emikisa mu bye tukola aba akkiriza ebyo ebikola ki bye tukoze nga tutodde salaamu n'atusaasira n'atusonyiwa amadhambi gaffe amatonotono ge tuba tukoze eki ge tuba tuzizza. Nabwe kityo salaamu tetuteekeddwa kubeera nga tukola ki tugivaako. Wa barakallahu fikum. Naam, ensonga ezo nga bwe muzirabye zonna masha Allah ensonga nkulu nnyo ziri ensonga 14 mu nsonga oba migaso gya salaamu. Emigaso gya salaamu giri emigaso 14 nga bwe mugirabye wammanga. Waliwo ebibuuzo biringa 2 oba 3 insha Allah ta'ala nabyo njagadde tugende nabyo. Ekibuuzo ekisooka abuuza ma hukmu raddi salami ma hukmu raddi salam athna'i al-khutbati al-jum'a. Kiramulwa kitya okuddamu salaamu nga khutuba ya juma egenda mu maaso? Answer: yuhram raddi salam athna'i khutbati al-jum'a. Tekikkirizibwa, kiri haramu okuddamu salaamu nga khutuba imaamu agenda mu maaso ne khutuba. Wakadhalika yuhramu salaamu ibtidaan. Era ne kibeera nga kiziyizibwa, kiri haramu okutoola salaamu. Oyo atandikiriza okutoola salaamu kiri haramu gyali, n'okugiddamu kiri haramu. Wadhalika li anna wa anna umirna biinsat au biinsat lilkhutba. Lwaki? Kubanga twalagirwa okubeera nga tusirika nga khatibu aliki ali emimbali atubuulirira ku lunaku olw'ejjuma. Tulabeko fil Muwatta, kitabo kya Imam Maliki bakiyita al Muwatta, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, hadithi nga Abi Huraira yajogera
anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba idha qulta li sahibika ansit wal imam yaktub yawm al jum'ati faqad laghawta. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadithi eyo nti bw'ogamba munno ng'abadde ayogera n'omugamba mu khutba n'omugamba nti sirika oba omaze okuzannyira mu jjuma. Jjuma oba omaze okukola kyo gizannyiramu amakulu jjuma oba omaze ogitta. Oli abadde ayogera abadde alina byakola nga biri bweru wa gundi n'ogezaako mu mbeera yonna omugamba nti sirika walau bi ishara wadde ng'olaza bulaza oba omaze okuzannyira mu jjuma. Qala Sheikh Alish fi Fath al-Khalil agamba Sheikh Alish nti nno agamba atya agamba nti nno ibtidaa as-salaamu yuhram hala khutbatain okutandikiriza oba okutoola salaamu kiri haramu mu khutba zombiriri esooka n'eyokubiri imaamu nga atudde oba nga tannatuula. Naam. Waraddihi ayi salaamu yuhram halahuma era mu mbeera yeemu mu khutba zombiriri ezo n'okuddamu salaamu kiri haramu walau bi ishara newankubadde ng'olazizza bulaza newankubadde ng'olazizza bulaza. Al-khulasa n'amaliriza ng'agamba sheekh ono tinno istami'u ila al-khutbati wala taruddu salama ala man sallama alayka li'annahu haram. Aga nti wuliriza khutba era toddamu salaamu eri oyo yenna abaakutoledde salaamu. Lwaki? Kubanga kiri haramu. Wa baraka Allahu fikum. Ekyo kibuuzo namba emu. Ekibuuzo ekyokubiri era nga kiri ku nsonga eno tuli ku kigambo hali yawmuka islamiyu abange olunaku lw'olusiraamu olutereezezza lusiraamu si siraamu lw'olunaku barakallahu fikum. Naam. Ekibuuzo kigamba hali yajuuzu raddi salaamu binafsi siga abaffe kituufu kikkiriza okuddamu salaamu ng'ogiddamu n'ekigambo ekyo nnyini nnyini nga bwe bagikutooledde. Twalaba aya eri mu surati Nisa nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa idha huyitu bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bwe babanga bakutooledde salaamu bakutooledde ekiramuso ekyo ekya salaamu fahayyu bi ahsana minha kiddemu n'ekyo ekikisinga. Amakulu oli bw'aba akutooledde salaamu muddemu n'ekisingawo aw rudduha oba ogiddemu nga bwagireese. Abamanyi ku kigambo ekyo aw rudduha baagaziwayo nnyo. Abamu ne batuuka okugamba nti n'okugiddamu ng'era bwagireese nti assalaamu alaikum nawe n'omugamba assalaamu alaikum yajuuzu kituufu. Yajuuzu liqawlihi ta'ala abamu nga beesembesa aya mu ayati za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratu Dhariyat aya ya 25 ndowooza 24 na 25 kanjitandikemu 24 tusobole okugitegeera. Allah agamba nti hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin abaffe yakujjira emboozi bakunyumiza emboozi y'abagenyi ba Ibrahimu ab'ebitiibwa. Abagenyi ba Ibrahimu abajja gyali ab'ebitiibwa iftakhalu alayhi faqalu salama. Bwe bayingira gyali ekiseera bwe bayingirira gyali oba ne bakonkona ne bayingira gyali faqalu salama ne bamutoolera salama bagamba nti salama emirembe. Naam. Ne bamugamba nti emirembe faqalu salama. Naam. Qala salamun qaumun munkarun. N'abaddamu n'abagamba nti nno salaamu emirembe eriki eri ekibinja oba ekibiina kyaba batamanyiddwa baali tebamanyiddwa mu kitundu. N'abaddamu mu mbeera eyo aya
ya 25 mu suratu Dhariyat eraga nti nno salaamu Ibrahimu nga bwe baagimutolera bwe yakola ki bwe yagiddamu kitegeeza nti yajuuzi okubeera ng'omuntu addamu salaamu nga bwe mutoleddwa. Mwana wattu abantu abava mu saidi ze Bangladesh awo abasi India ani abamu naddala Bangladesh bo bagiddamu bwe bati era bw'ogimutolera bwakola ki bwagikuddamu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wa hakaza wa barakallahu fikum nakyo kituufu tekiina buzibu. Ekibuuzo ekyandibadde nga ekyokusatu ndowooza tumalirize ensonga eno insha allahu taala olunaku olwaleero. Kibuuzo kigamba bwe kiti kaifa naruddu salama assalama almanqula ilaina kaifa naruddu salama almanqula ilaina au mahmula tuddamu tutya salaamu nga muntu agituleetedde nga waliwo agiweereza ng'oli n'agituweereza omuntu n'agyetikka ng'agituleetedde tugiddamu tutya? Amakulu oli n'agamba munne nti genda oŋŋambire gundi nti mutoledde salaamu n'agamba nti genda oŋŋambire Musa nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, genda oŋŋambire Musa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamu eyo enneetikke bwetyo naqulu tugamba ana Aishata radiyallahu anha hadithi ng'eva ku Aisha radiyallahu anha maama w'abakkiriza qalat yagamba qala sallallahu alaihi wasallama ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba hadha jibrilu yakra alayki salam. Yajja ombaka sallallahu alaihi wasallama eri Aisha radiyallahu anha n'amugamba nti Jibrilu yakra alayki salam akutoledde salaamu. Qalat Aisha n'agamba nti nno wa alayka wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuulize bulungi nga bwe yagiddamu yagamba Aisha addamu salaamu ombaka sallallahu alaihi wasallam jamugambe nti Jibrilu amutoledde yamuddamu n'agamba nti nno wa alayka wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe yali agiddamu yasooka gitolera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono aleese salaamu kuba yagamba wa alayka naawe gy'oli oluvannyuma wa alayhi n'eryoli ataliiwo ayantoledde wa rahmatullahi wa barakatuh wa alayka wa alayhi salam ne gy'oli gwe n'eryoli agintoledde wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibeere emirembe gyali n'okusaasira kwa Allah n'emikisa gye. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tulitandikirawo insha Allah.